Oh my God, thank you so much, Mr. Ranga. I know that you'll be cold, so that one Yes. Kimaze okubeera confirmed by mukwano gwa Shiba eyamuwadde ebirabo. However, nabadde ntandise ofunamu ekirowoozo ekidduka mu Uganda olw'abannayuganda abasusse okubeera nga mutokomoka omugambo ogutagambika. Naye munnange ate nve mu Uganda ndagewa. Amazima ge gano. Kituufu Shiba Kalungi azadde oba tannaba kubeera nga azaala. Shiba Kalungi azadde mwana ki mulenzi oba muwala oba balongo. Ezo questions ziri mu kubeera nga ziyita ku mimwa gy'abantu. Ekisookera ddala Shiba Kalungi tannaba kubeera nga azaala. However, kimaze okubeera nga kikonfirmingwa nti Shiba Kalungi ali lubuto lwa mwana mulenzi. Oba ekyo ndikkiriya. Shiba Kalungi tannaba kubeera nga azaala, naye at least tutegedde ku jjenda y'omwana Shiba Kalungi gy'alina. Shiba Kalungi expectinga kubeera nga azaala mwana mulenzi. Abantu bangi balina feel egamba nti Shiba Kalungi ayinza okuzaala abalongo okusinziira ku bunene bw'olubuto erubeera. However, nkozeeko ku research ne bantegeeza mbu olubuto olusooka sometimes lumanya okubeera nga lugejja nnyo. Yes, kati ayinza okuzaala mwana omu omulenzi. Tomanya Katonda ayinza n'omugemulirako ababiri. Nga Nalongo Beyonce yazalirawo babiri. Kati ne Shiba na Kalungi olaba naye wafuukirawo Nalongo. N'okusinziira ku binene ebirabo bye bamuwadde ne kkala gye birimu, ekyo kyokka kimala okubeera nga kikutegeeza mwana ki Shiba Kalungi gw'asuubira. Nera nga updates z'okuzaala kwa Shiba Kalungi walina ku SMX Media obeera siwoono ozifuna awo simanyi walala ensonga yakingenda kusaba osubscribing onyigene ku notification bell ebisigadde obitulekere nze nkugambye Uganda nabadde ndi kumpi giddukamu. Shiba Kalungi azadde abalongo, Shiba Kalungi azadde omwana omuwala, Shiba Kalungi ng'olwedde amaze okubeera nga azaala. Abamu ne bamukonfusinga ne Shiba ow'omukunja ataseera ne mbaga temukikola bambi temukikolerawo waneeno ku Shiba Kalungi Queen Kama ye temukimukola. Wano ku SMX Media ngenda making sure nti nkutuusaako updates gwe kyonna okukola subscribing